mikwano gyaffe omukolo obudde buweddeyo omukolo gwanga 18 weekend eno ku lw'omukaaga tubulayo obunaku butini nnyo era nga mbakakasa nti ku mulundi guno enteekateeka yanjawulo nnyo ekyatujja gye twali eri mwakiraba twakuba endongo makusudi neggala ekkuba okumala essaawa 7 makusudi kigambo kya Luwarabu Ssekapanya ajja kitubuulira kaakati nno bwe tumala okuggala ekkubo enkeera ne bayita ne batukoola baliwo abo abakoze kino ne tujja ne tweyanjula eri abakulu ne batutunuulira bamulekwa ne bagaa kati bano tubakolere ki nti abantu abonna abo babugize mwavudde wati munnange mikwano gyaffe baadde bazze kudigida ne bagaa muddeyo temukiddangamu nange batugamba nti temukiddangamu ne tugamba nti tulina okunoonya ekifo ekirala kyetwavudde tufuna ekifo kye bayita Makutano enansana n'ebisulo gyebiri kakati mu nsonga efaanaganako bwetyo twatunuddemu ne tugamba nti nno tetulina gyetuyinza kusuula baganda baffe bayimbi bujja kujja abana babazze bagenda kubeera nga batoentateininga kuba saa 8 ogw'emisana basita kubanga ffe saa 8 abantu baba bamazeddewo okuba nga bajjudde dda n'olw'ensonga eyo bagenda kutandika okubasanyusa okuva ku budde obwo mpaka saawa 3 ez'ekiro saa 3 bwe ziwera nga tuyingirawo ne muganda wange Mbazira Tone nga tugaba pikipiki olumala okugaba pikipiki nga tusinsimula endongo tugivaamu ku makya ng'akasana kaase twalese jeje events lwa nsonga teyina ebirungi byayo bye tuzze tulaba ng'ekola yaffe ya muntu wa bulijjo eyina ebirungi byezze ng'ekola nga tubirabako ne tugamba nti stage eyina nnungi screen eyina nnungi amataala kyekyo ne sound waggulu ne tugamba nti nno keekulemberemu zonna ez'e Masaka eziriidinge zo zijje nga zigoberera mugenda kuwulira ku ndongo yaffe buli wooba oba owulira oba oli ludda buli nsonda buli waddukira osangayo olubabu lw'endongo noyayana nogakanzira eno n'ogisangayo ne mu miti ebaamu ng'erengejja mujje tukube endongo mujje tuyingire omwaka ffe tetunnayingira mwaka emikolo gyonna ezijja ezibaawo bubadde busiki mujje ku mbaga embaga eriyo ng'ennaku z'omwezi 18 weekend eno ku lw'omukaaga mujje muwagire Suuna Beni ne Mbazira Tone okiwulidde bulungi musajja mukulu Ntoni daba endongo ogiwulire ebisinga Suuna abyogedde naye nange kanzireyoko ne bazimikwano gyaffe bambi abavujjirizi manye emikolo gino amakampuni agasinga gagyewala naye tulina okusoosowaza ennyo emikwano gyaffe bano abavaayo ne bateeka ssente mu entertainment Emma Water toyanza nnyo toyanzege tusaba temujjango okwo musigale nga mukikola ekyo kijja kuvaamu ebibala ebirungi mazzi malungi tegaliiko muzizo gwonna gakola ku mikolo gyonna era ne ku Makutano tugenda kubeera nabo tugenda okuba nga gwe tunywa mazzi buli omu ageetaaga kana akashena weekali wano kasobola okuyambako abaami n'abakyala ndala okusinga abakyala asobola okukyusizaawo ekika abaddani obadde mu lugave n'oyingira ekika ekirala lwakantu kano osobola okuba nga obadde mu lugave erinnya nga gwe nabukalu n'oyingiraeyo mamba n'erinnya nga gwe namazzi bwewaawo akaseera kano osobola okukikola so tubeebaza nnyo mikwano gyaffe abo mikwano gyaffe abasimba automotive kyemukoze tikikoleka mutiitiizi era bambi abasimba automotive tubawagire apikipiki zaabwe tuzijje ku katale nabo bawulire ensonga laki bayeyunze mu brand ezisinga okubeera ez'amaanyi kati mu East Africa Mbazira Tone Suuna Beni tweyanziza nnyo beera piki tugenda gigaba tugenda randomule tetugayo tufina gwe twasetinza fe tugenda yennaagwa ku kisumuluzo ekituufu piki agenda kugitwala ebyaddala bwosaza neyaka nazo wali nga mulinzeemu linnya lya muntu agisazizza neetokota nga tuteekamu nti then ku nsonga endala ekya saawundi bakibagambye nze kyenjagala okubakuutira kibadde batwogeddeeko mujje nga bukyali muveemu eri mentality yewambu ebivulu biba byakiro nedda mujje ku makya budde nga busawa 2 ku makya gweve waka jangu tandika okuyingira Makutano twagala zigenda okuyingira mu ssaawa 5 ku makya omukaaga nga performances zitandise kati ffe byaffe bigenda kusobola nga buli kimu twakisetinze dda nga kirinze kuteekako olugalo bwoti eyengomagikani yoti bisiya pandisiya olugembe tya bisiya kakati byonna bannange ku lw'omukaaga luno ffe weetuli tubalamu bulungi tulina watuluma tuli ready for you bambi mutuyambe mujje ng'obudde bukyali nekirala baba Mbazira
waliwo abantu abalina ba DJ baabwe twagala nabo tubawo omukisa ffe twagala talenti y'obwa DJ abantu abalisigalawo baligamba bano bayita mu Chave no atale yanguwe gezeseze wali kati twagala omuntu yenna oba dijjani ng'oli wakabi ajjangu okuba omukisa gwe guli tugenda kuwo munda ate ffe twagaliza temuddeyo temugamba nti kimujje mukubire ku bantu abangi abangi omanyi okubira omubalabala bwamwe mulimu abantu asatu nemulowooza nti mwe musinga mujje mukubire ku bantu omulamwa abatalina kuva ku kinyanyanyanya yanongeza namupulingira crowd bwaba alabanga olugero lunapulinga crowd yayitizoke ffe tubayise bajje kuba baganda baffe Suuna Mwangu jigula sambe kaba yingira meka de nokwangula picho omuntu akola kyo kwangula cyana bayagado kwangula sabire z'okumakya emiryango gigenda kubeera nga giguddwawo namukwaya tusiimye nnyo emperezaayo sabire z'okumakya emiryango gigenda kubeera nga gimaze okubeera nga giggulwawo enteekateeka y'okuwangula pikipiki nga bw'ogyogeddeko taata tugenda kufuna ebisumuluzo 10 ebisumuluzo 10 ebyo bigenda kumansibwa mugundi mu kifo ky'amakutano wonna bijja kuteekebwayo kati yenna namukisa gwa ku kituufu ekigitandika twazikiza ofunye omulimu basewo ne bajjawo fenga bukedde tweyama okwatagana ne talenti mu ggwanga Uganda tuzze tubikola ate olwo kubaffe tusobola kubanga tubaleka emabbali amaanyi gonna getuwadde Suuna ne Mbazira mugalabye era tugenda kweyongera okubanga tugeyongerera ddala paka ku lunaku olw'omukaaga okakase nti class above sea level si kyekyo weewaawo okujjako nga Suuna vaayo just okwongerera n'okwebaza ne media houses endala zonna radios ne TV zonna ne ba media personalities ab'enjawulo abali ku social media abali ku TV stations zonna bambi mwebale omukwano ogwo abali ku radio stations zonna ezitali zaffe gye tukolera mwebale n'abali ku zaffe yonna gye tukolera abatali ffe mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mu spreading that love era tubayise ku lunaku olwo ku Saturday no mujje mu bungi mubeerewo nga history akolebwa tukyakola ebintu bingi nnyo bye tukyakola ate tunagenda mu World Cup of course nga African Cup of Nations ate era nga bwe tuva wano tugenda Cairo n'okutwala Egypt tulinayo enteekateeka emisiri eyo nga 28 April so ndowooza mulaba Mbazira ne Suuna Ben wali abawagizi bammwe abagala okujja mu kivulo kyammwe naye nga bo bagamba twagala VIP tetwagala kubeera mu kanyigo lwaki temutukola VIP VIP section tubeera nayo naye nga bomanyi nti obudde gye bugenda bweyongera mu ndongo eyo ne VIP kuba tugezezaako kugiteekawo mu show zaffe ezivuddewo previously naye nga amazima era otuuka naawe n'otuuka akaddeeka naawe ali mu VIP ng'okiraba oli mu muzannyo weetaaga kubeera wali ewali ettabu kati kuno mwabasetingiddewo abatagala kanyigo weekali sente meka VIP section weeri titwagyongeza twasetinzeewo kuba tulina abagenyi baffe ab'enjawulo twasetingiddewo kati nge obudde buli obwa nga kitutwalirawo katikkira agenda kutula wali habati yaweka banda wali mukiri wali naye obudde obutuuka ogenda okulaba nga esuuti yabbe mukiri yaweka banda ng'etabuse kutegera tebikyaliko ebyo nga bono baagala kubeera vibrant ekyenkaniddeawo so VIP section tubeera nazo naye munnange embeera etuuka naye beera nga ku ssaawa eyo enkula y'omutwe yekuwenki badijja abaali babagaya nti ekinyanyanyanya kyakyalo ab'ekololo ssaawa zino nga tugenda mbala z'ekololo tuli abakuba ebinyanyanyanya mubagamba ki tujja basiba nedda ndowooza nga omanyi bayibuli bwegamba nti omuntu asobola okubeerawo ebbanga lyonna naye n'amala n'alaba amazima n'alokoka osanga nabo baalabye ekkuba ettuufu bino ebintu bwe bibeera nga bikolebwa buli muntu nkankubuulireko kino ekintu ali mu kulaba vidiyo eno buli muntu artist yenna alinnya ku stage aba ayagala vibe aba ayagala akoole ku bantu nga abalaba bakola ki baddamu era bwe bagaana bambi kimuluma yadde batalina gyagenda kubaloopa kakati omuntu yenna bw'afuna omukisa n'azuula tekiniki esobola okupulinga that crowd n'alaba abantu nga barespondinga to his works or to her works naye kyaba alina okugenda so those DJs bakoze kye bakoze ebbanga lyonna kibadde kirungi era tubadde tubagamba bagende mu maaso n'ekyabwe naye ndowooza bambi nabo bakoze research ne balaba ne bagamba naye
bakoze bayawudde ne bakubisa ne basolvinga equation ne balabanga answer Mbazira to ne Suuna Ben. That is why they resorted to ekinyanya. And they are now happy kubola abachikuba nolaba abantu nga bali vibrant nomulaba nga akubanyumira babi nogamba baba yalwawo naye nga 18 lwekigwa abamusomumpulu logera mu kisulu era abaana ab'obuwala nabaleetedde akadagala amalungi agatuwoomera amazzi gaffe gatugawagirira eddala buli wolengera hema kyama bukyami akacupa kakubeera kumbi ne bwoba mu office osobola okuba nako tekaboola budde enteekateeka zonna ezifaanagana bwezityo mwebale nnyo tuteekamu amaanyi twebaza bannaffe aba Simba Automotive batuwadde amaanyi mangi nnyo ne pikipiki egenda okubeera ng'egabibwa yennayo twakoze eki eyo gye twakwataganye nabo ne tugifuna okuva eyo tweyanziza nnyo Simba Automotive mwebali eddala radio tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo mikwano gyaffe abasabula alcoholic fermented drink mwebale nnyo mwebalire eddala sabula kakunywa era wamu okanywa ne kakusabula n'olyoka owulira essanyu abadde ali awo nga toli mukyamufu tomanya ssanyu gye liva bw'oyongera kasabula mukanoonya matundu go n'ag'enjawulo mujja kubeera nga mukafuna abasabula mwebale nnyo mwebalire eddala mikwano gyaffe kaakati tukomyewo ku muzuuli